Yeah, welcome back to my YouTube channel. Bambi subscribing. Tewera kulikawo ka comment. Engeri gy'owulira mu kosi ya opinion matters. Banange tukkirize tugaane omukolo gw'omwaka ogwegwa Desire Nyale Vixen. You people abaana batadde muli ssente. Omugole yanyumye yeetegese. She really gave herself time. So this was the bridal shower. This was the bridal shower. Gye bakolera omugundi omugole nga tannatuuka ku mbaga ye. Yeah, never need Desire dabuzi buto mukama katonda wange. Oba what do you use? I think it was a surprise. Yeah. And ebeerako the girls. Ne baana mmwe ekirungi nnyo okuyingira ekintu nga you're ready. You know ng'oli ready and with your friend. Naye ng'ekituufu kiri nti the Vixen walonze ekyapa mannya gonze nkubuulira. Era tolina ky'otugamba kubanga ono ye w'omulekerawo ogenda kuwangatto kubanga she has hustled. Abaddeko ko mu bulamu bw'asayirawo n'agamba katono mwami wange obeera gwe kanaawe le Vixen. Yes, you might be young naye era tekikufuula kubeera nti nno olina kubeera nga teweewa kitiibwa okitegeera ate nga abavubuka ky'olina omumanya okuba nga olina abawala abangi tekikufuula wakabi obeera cheap like a public toilet. Kyekimu ne ku bawala omuntu yenna nga alina kubawa ekitiibwa oyo mukyala gundi oyo mukyala katikkiro okitegeera naye bulijjo mu kubeera ng'oli awo they don't know whom you're dating, you know, obeera bakuyita malaaya oba onfuna. So Desire, she was ready. So that was the bridal shower. Kati wano kubeera okwanjula aye kye mutaategedde Desire ye yeeyambaza ayina collection ye naye bannange ennungi eyina unique designs, you know, banne she looked so smart n'engeri ono omwami gy'amutunuulira. Mwabawozaale Vixen muto nnyo yatomeddwa omukadde gw'omuto gw'oyina aliwa? Gw'omuto ogw'oyina aliwa? Bannange tulekera awo ate okwefuula abamanyi nnyo kale fine tubamanyi nti ba celebrity baffe naye temumanyi bulamu bwabwe okitegeera ye we yafunye emirembe ate bombi we bafunye emirembe. Abamu badde mwatandise n'okutaanuula entalo ewa baby mama simanyi aleseewo gwe yazaalamu abaana nga ye tannaba kuvaayo okukolima omukyala okitegeera. So tulebe twagaliza abakola ki abali happy, otherwise media egenda tuuka ekiseera nga tekyalina makulu. Tukuba bukubikiza olw'okuba nga twagala kuyitawo. Let us appreciate ebyaddala. So this was the pre-shoot ku mukolo bane baatimbye and had introduction. I loved the decor. Kati oba kali eri akabaddeko rose eya pink bayitawo batya awo behind bannange bali it was a colorful. This is the true definition of a colorful introduction. It was really colorful. Mwabadde mu pink, this one is yellow, there was green. You know, bambi bagroom babayita batya abantu abaddeko nange. So ne wano bifaananyi bibekubye, you know, kwegamba they really looked so beautiful. Desire bw'omulaba oyinza n'okugamba Vixen muto, I mean ye mukulu, Desire ye muto. Guys, take care of your bodies. Kyoza ni Bekiira nga tonnaba kudda mu kubuukabuuka nti oli mu mukwano. Take care of your body. Bagenda kulekawo olw'omubiri gwo munnange. Ebyo byolimu nti banageze nnyo nnina amabina naffe tugalina mukwano naye tufaayo nnyo ku mubiri okushepinga okitegeera munnaaye. Beera mu mukwano naye take care of your body. Kyekintu ekikulu. Just look at Desire. Buli musajja yenna aba ayagala abakoona omukyala bw'ati. This is my wife. Her body. Okitegeera. Despite the fact that ayina gundi background bye, you know, history way, tekimuganda kulabika bulungi the way she, you know, she's looking. So bambi abakyala nga naawe kusituka kugamba musajja wange weetunuulire ogaye bannaye omusajja kituufu kagende wa Desire nnyendeko. Koza abakyala ewaka twerabira onfuna amaanyi g'omala ng'onoonya essimu omusajja ayogera n'ani First take care of yourself. Muteeke ku pressure okitegeera.
bw'oba omanyi olinamu ku magulu olinamu ku kabina making sure you maintain that wabagamba byasinga okwagalako naye olukugambako nti munnaye wakula bulungi akabina maama nnyabo ng'okuba muziddira nti akutadde kamuse ku pressure akulengere mu kifaananyi ng'okubye kasomino okitegeera. So married women mikwano temwerabira gunde factors ezikola ki ezikola obufumbo esookera ddala kwefaako desire wuuyo onfuna her body, just look at her beauty. Tosaana kikkiriza nti oba ali myaka agenda mwana ono ali mu level yakuna okitegeera ne just look at her age is just a number oba onfuna sobakwano nga tuna batandika kulondoola ani gwayagala ererere obudde bw'omwana ne pressure eyo you go to saunas ogende mu sauna okole ka skin gola scrub owuwo bw'ogenda mu scrub ne weescrubingawo ku skin eyo omusajja agenda okujjawo oli mukwano nga skin eringa ya baby obugemukko okole ku lubuto yambala gata yes bweyambadde shalya tewali buzibu oba okitegeera nyuma smell good bakyala tuwunya enkwawa olw'okubanga wasibye omuweereza engoye omufumbira emmere olina abaana enkwawa kintu kikulu nnyo isayo ka deodorant bw'aba naatera okudda naabako weekubeyo kafyumu bunye bulungi oba oli waka yambala ka dress oba onfuna otherwise you feel so comfortable ne babatwalako abasajja okitegeera saze kubuulira mu video ya design naye nga akayiseewo naye nga baami congratulations, this was the wedding guys. It was a white wedding naye baanamu omukazi yayambadde kati kuno alina kino ekiteeteeyi alinawo nekiri ekyaki yayambadde alina changing dress bannange desire ye yazze kulema. So basically the wedding was so beautiful. Everything was on point. Look at those wabiyita batyo obunyonyi bwa white nyonyi nyange. So Vixen kyenalabye omukazi amwagala nnyo engeri gy'amutunuuliramu omanyi omusajja waba akwagala tabula tabula buli kimu tebamutuma butumi akutunuuliranga yenna alabya ddala mu butuufu nalooza ekyana yes ne design naye bw'ali. So we wish you luck era twagala mukaddiwe mwenna mu kuziza anniversary ebbanga lyonna limugenda osigaza muzaale abaana ffe weetuli okuba supportinga. Ono desire ye ku mbaga ye kwabaddeko Juliana ani omulala oba ne Kyagulanyi Silver Kyagulanyi ani muyimbi kyomula gwe neerabidde bannange bangi emikolo gyanyumye. So basically the weekend was so busy celebrations so ffe tubaagaliza era ze essaala ze tubasabira ofumbe bulungi nnyo. Otherwise thank you so much for watching, don't forget to subscribe.